Wetwogera kati bakusamba emipiira mwenda mu sizoni y'omwenda naye emipiira gino tetunnaba kufuna kwemulugunya kuva mu nsonda zaffe ez'esibika tetunnafuna kwemulugunya kwa referees. Ensonga zetwakafunayo era zetukyanoonyerezaako ya refari yaweereza ttiimu abategeeza nti nzeza ku mupiira era tunoonya n'ekigendera kiyinza okuba nga yadde abategeeza ayagala bamuwenguzi tukyakinoonyereza naye otherwise n'omupiira gwe yalamudde yagulamudde bulungi okusinziira ku bannaffe ababadde ku mupiira. So tusuubire ki ekiyinza okuva mu musomo guno? Twagala okukwataganya filosofe yaffe ng'Obwakabaka ne bannaffe abarefari kubanga abarefari nabo mpaji nnene nnyo mu kutumbula omutindo gw'omuzannyo guno. Obutebenkevu ebyokwerinda n'ebirala bibadde bifa nnyo olw'onnamula y'abarefarizi. Ekyo nga tulina tutunuulidde okuzimba empagi essatu eya bizinensi, eya governance n'eya sport. Tutunula refari nga entabiro y'ensonga eno. Olwekyo twagala nga refari tukwataganya bategeere ebigendera by'empaka zino bayingiremu omwoyo gwa Bwakabaka bayitegeera abaddukanya empaka zino ki kye baagala ab'amatiimu ki kye baagala bateekamu ssente nnyingi bateekamu obudde bungi naye bateekamu lwaki bateekamu okufuna essanyu bateekamu okuzimba ebitone bateekamu okuzimba obumu kakati ate refari aleme kujja nga yalowooza kirala asobole okuba ebibira bisinga biyinza okwonoona n'empaka zino. Tweyanza ki?